Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyinaze mwenna baganda bange mwenna abasibi mwebalo okusiba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe embavu atuwe obulamu obulungi atuwe obusobozi tusobole okusiba omwezi guno gwa Ramadani tugumaleko nga tuli balamu ate tugumaleko nga tuli mwabo abakizibwe ekisibo kyabwe era baberenga bafuna empeera zaabwe enzijuvu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu aya eyo mu surati Baqara ati ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakiriza kutiba alaykumus siyam mulalikiddwako okusiba mulagiddwa okusiba mutumiddwa okusiba. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakowola abakiriza olwokuba nti omukkiriza yeye oyo akkiriza Katonda era yakkirizibwa ekisibo kye. Olwokuba nti tojja kusiba nga toli mukkiriza ekisibo tikituuka. Yensonga lwaki Katonda yakulembeza ati ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakkiriza agenda okubatuma omulimu ng'otegedde nti ndi mukkiriza era nina okubeera nga nsiiba ekisibo kino kubanga ndi mukkiriza. Obukkiriza kyeki ekisookera ddala kwe kubanga okkiza la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Omuntu atakkiriza la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah bambi ni bw'anaasiba emyezi 6 ni bw'asiba omwaka mulamba ekisibo kiba kifu. Naye omukkiriza yoyo yakkiriza la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah nobeeranga empagi z'obukkiriza ozimanyi nti tewali asinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala n'okkiriza n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yali musomesaawo era yali muyigirizaawo nga Katonda yamusindise. Ensonga ey'okubiri omukkiriza olina okukkiriza bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. So tulowooza nti onaabeera omusiibi nga tokkiriza bamalayika olina okuba nti okkiriza bamalayika olyoka obeera omukkiriza omujjuvu ng'omanyi nti emirimu gye nkola nina bamalayika abagiwandiika kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Muddu wa Mungu muzaana wa Mungu wonna buli kigambo ky'ofulumya buli kigambo ky'oyogera buli mulimu gwonna gw'okola mubi mulungi waliwo malayika aguwandiika. Ekyo bw'onaaba okikkiriza era n'oba ng'okitegedde kijja kuwa amaanyi osiibe olunaku lwo olwa Ramadani ogezeeko okulukuuma ogezeeko okulukoleramu ebyo ebyetaagisiza kubanga okimanyi bulungi nti olina bamalayika babiri abawandiika kyonna buli kyokola. Ekibi waliwo akiwandiika n'ekirungi waliwo akiwandiika. Osiibulukusa otya bawandiika, osiibye otya bawandiika, osiibulukukidde kuki bawandiika, oyogedde kuki mu Ramadani bawandiika, ovumyani bawandiika. Kyovola nti omubaka sallallahu gamba nti singa omuntu aba asiibye niwabaawo ayagala akulwanyise mwenenye mwesonye omugabe nti inni saimu nze ndi musiibi. Lwaki? Okuuma ekisiibo kyo. Olina okukkiriza ebitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala ng'omukkiriza kubanga mwe mulina etteeka eritugamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Manya nti eno order from Allah subhanahu wa ta'ala yakulagidde. Etteeka liri mu Qur'ani bw'oba tokkiriza bitabo ebya Allah subhanahu wa ta'ala tojja kumanya buvunaanyizibwa bukulu bwa nsonga eno. Olina okukkiriza ababaka omuli nabbi Adamu, Idirisa, Nuhu, Hudu, Salih, Ibrahim okutuukira ddala ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era omuntu bw'oba wakanyiza ababaka ekisibo kyo kiba tekituuka. Olina okukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala qadariye. Olime kuga nti nze sijja kusiiba ate nze sirina mata sijja kusiiba nze sirina nnyama nedda. Olina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala angeredde kino ekitonotono oba angeredde kino ekingi yandagidde okusiiba. Tojja kugamba nti nze sijja kulya manya nze sijja kusiiba olwokuba siraba kinnumya njala efiriji ejjudde ebyokunywa esitowa ejjudde emmere abo banaku be baba basiiba nze nedda. Manya nti okkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde obusobozi obujjuza firiji yawadde yammye oli atalina kyakusiiba siibulukukirako naye ffenna atutadde ku mutemwa gumu atugambye mwenna musiibe faman shahida minkum shahra falyasumuhu. Kasoosangibwa ng'oli mulamu oli mugagga oli mwavu olina okusiiba. Okujjako atasiiba yoyo omulwadde oba ali mu lugendo. Olina okugera aqdaari za Mungu subhanahu wa ta'ala. Olina okukkiriza qadara ya Mungu khairihi wa sharrihi. N'olw'ensonga baganda bange ne bannyinaze mwenna tuli mwezi ogwa Ramadani tubeere abakkiriza abannamaddala tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ye
lagira ye yatutuma ate sitteeka nti yatukako ekintu kye tutaagala oba ekintu ekitukosa wabula okusinza ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunyonyola bw'oba osibye omwezi gwa Ramadhaani imanan wa ihtisaba gw'ofunamu kubanga osonyibwa byonna ensobi zo zonna ne zikusonyibwa n'ogenda okuba mu mwezi gwa Ramadhaani ng'oli minal utaqa nga Mungu akujuludde akutadde mu kifo ekinakweyagaza enkya guno si musango wabula Katonda yatuwa okubeera nti atuteeredde omwezi gwa Ramadhan tusobole okukoleramu ibaada osobole okubeera nga ofunamu kingi otuuke mu Laylatul Qadr Allah gyatugamba ndi khairu min alfi shahari ekiro kimu kyokka okikoleramu ibaada kisinga emyaka 100 abamanyi bagenda okutematema emyaka 100 bagamba muvaamu emyaka 83 n'emyezi ng'ena ningo ogikoledde mu ibaada ya lunaku lumu ya kiro kimu kyokka awo oba osobola okuvuganya n'abawangaala obuwangazi obw'emyaka 15,000 oba osobola okuvuganya n'omuntu eyakola ibaada emyaka 13,000 kubanga guwangala emyaka 3 n'ofa owangala emyaka 6 n'ofa Allah yakuteekerawo omwezi gwa Ramadhan obenga weenaazaakeko gugende okuggwako mu butuufu nga naawe onaabye bulungi n'akangwe onaabye bulungi ne kasabbuuni onaabye bulungi n'amazzi wonna nga olususu lwonna tuliikokko y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti kutiba alaykumus siyam mba nammwe mbatumi okubeera nga musiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum nga bwe nalaalika abaasookawo y'ensonga lwaki ekigambo kutiba mu Qur'ani ne kataba kyaddiŋŋanwa mu aya 23 nga bisangibwa mu sura 11 nga bw'osanga kataba wano kitegeeza amakulu malala n'osanga wano kitegeeza amakulu malala naye nga mu aya muno Katonda otugamba kutiba alaykum bimaana shuria alaykum mu sharia yammwe mulalikiddwa okubeera nga mubeera nga musiba omwezi gwa Ramadhaani musobole okufunamu musobole okwewonya ebizibu mubeere nga mweyanjulewa Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe abasaasire ffenna tumusaba atusonyiwe atusaasire omwezi gwa Ramadhaani genda okuggwako nga tulimu abo abaddu be n'abazaana be abasonyiddwa obulungi atuyingize mu jjana ey'emirembe wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.